obudde lugaba agenza okubujjako eddiba ng'abantu abakolera ekibuye najja nankumbi Makindye ku madirisa n'awalala amaduuka gaabwe maggale era nga kuteereddwako n'essiiro n'ebibangirizi we gali ne bisibibwako akaguwa. Bangi ku bannannyini maduuka gano bakedde kukonkomala wakati mu butamanya kiddako kyokka ng'okuggula ekizimbe kw'okolera kibadde kikwetaagisa kukisiiga langi okusiiga mabaati langi wamu n'okuyiwa enkokoto mu lujja okutuukira ddala ku luguudo. Twabadde tukedde okusuubula naye embeera bweti nejjeegwa nga tetulina kyakukola munnange. Buli lwe tubeera twakola ekintu tugenda okulaba baleese puroguramu ndala sebitunyiga bingi. Ne batugamba tulina ennaku 3 abagenyi bajja 15 tulina okikola oba twagala oba tetwagala. Abamu ku bano ebigambo nnaamu ne G77 bawulira biwulire era bagezezzaako n'okunoonya ebafunira mu nkuŋŋaana zino ne balemererwa okuzuulawo. Ffe ekitukwatako bwe bulamu bwaffe embeera gye tubeeramu tulidde ki abaana baffe basuzeewa siyinza na kutegeera nnaamu kye kitegeeza ssaawa zino. Sirabawo na we tufunira kuba toyinza era kufuna mu kyotamanyi tetubimanyi ffe tetubitegeera. Okugyako ababakyaza mbe babafunyemu naye ngaffe abantu ba bulijjo tetulina kye tugenda baganyulwamu. Abakulembeze Makindye nabo ebigenda mu maaso ebyokusenda n'okukaka abantu okwerongoosa byabasusse okutegeera. Bakeera ku makya ne bajja ne bamenya abantu nga tebabayiriridde ne basimba emiti mu mataka g'abantu nga tebalina fashion. Omuntu bamwebuuzizza guno omuti ogwagalawa. Ffe twayagadde okwogera n'okubalambika nti kino tekikoleddwa mu mazima matuufu naye nga bagamba it's a directive from the presidential directive teddibwamu. Meeya w'eggombolola y'e Makindye Ali Kasirenganda mu Lyanyama yasabye abantu okuyiwa enkokoto ya Balagiddwa kubanga gavumenti yandibatega akakodyo n'etwala ebitundu byerowooza nti bannyini byo balemereddwa okubyerongooseza. Naye ate saagala ettaka lino lye mukoleramu road reserve mulizeeyo nga mulyegaana. Njagala ettaka eryo lisigale nga lyammwe mu kunyigirizibwa okungi mbeegayiridde musemintingeewo muzeewo emmotoka zammwe muzeewo obutimba bwammwe awo Mulyannyama nja kujja mbalwanirire kubanga mwe mwasimentingawo. Abantu abakolera ku luguudo lw'Eggaba wamu n'abakulembeze bayo ebigenda mu maaso bikyabalemye okutegeera n'okunnyonnyola. Weesanga ng'abantu abawaggulu abali mu sisitimu ate bakiganyoddwamu ng'amawoteeri transport abantu baffe abawansi wano batunda ebyokulya omuli fruits ate abana bagenyi abajja byebintu ebimu bye beenyigiramu so kyali badde kyavunaanyizibwa nga nabo bafunye kapaati ne babeera nga basobola otunda emiyembe gyabwe ne batunda obutungulu bwabwe. Lwaki twelongoosera okuba bagenyi bazze Uganda nsi njavu nnyo eranking okuba mu nsi enjavu mu Africa so tuleke nga bwe kiri ekintu abantu mbaleke bajje bali balabe basotuwa obuyambi. Newankubadde ng'abantu ogwabwe mu bitundu bino bagukoze oluguudo lw'Ekabalagala oyinza okugamba nti abaluvunaanyizibwako ku luyoyoota batandika lutandike kubanga ebimuli tebannabisimba wamu n'okuziba ebinnya mu luguudo luno. Kitegerekese nti abavuzi ba boodabooda batono abagenda okuvugira ku nguudo abakungu kwe bagenda okuyita era siteegi mu bitundu ebyo zikendeezeddwa wabula ba boodabooda tekibasanyudde. Bw'okola ekiriwa ne bakukwata abasirikale bangi buli otuuka mu Junction bwe ogenda wona kugamba tumazeeko emirembe kigenda tukosanya olwa nsonga kati ffe abagaga tewali kye tugenda bagamba kuba yaba ayagala ssente ze. Lw'oluguudo lwa Munyonyoka Jansi olugatta ku Ntebe Express lumaze okuyoyootebwa mu ngeri y'okulujjuzaako emiti amatala wamu n'okwoza ebyuma byalwo okubijjako enfuufu nga kati ekirindiriddwa be bagenyi okulweyagalirako. Ennaku gye zikoma okusembera n'abakungu mu gavumenti abavunaanyizibwa kuteekateeka enkuŋŋaana zino emirimu gye gikoma okubeetuumako. Mukadde kano buli avunaanyizibwa okubaako kyakola ali mu kukimaliriza olunaku lutuuke nga buli kimu kiriteerere nga nnyindo ya nte. Ronald Kitanda, BBS Telefina, wano ku nkulungo y'e Munyonyo.